tinayimba nkimanyi nti nnazaala omulalu zigwa kwa musana ne muzikwata enkanga nennyini mufumanyi yakwata awaduvu bannyamba buyambi bo ne bakwata ensanso kyevudde nvaayo nga n'agabadde amasanyu gembadde munda z'ensabye gabeewo olulala kaabira ku mmwe be tuyita ng'abalabi oba abawuliriza bye tuyiiya amagero naye munaatera oba n'obutajja kulaba oba ojje ng'omu ng'ekikuleese okuseka oba nkiyite nti atuyitiriza obuwemu so mmwe abawuliriza mubeera muzze mbinyuma ne mukyala we kan'omuleeta atulabe ne nnyoko omuleeta wamu n'abazzukulu nga nti bawulira bbaaso ayimba abakazi kyova ozipakasa nga watuwulidde awantu bannange erabayo we mumemanga abagole nnyoko atudde wala nti wamuleese mbinyuma buno obuwala bwoko n'akalenzi akakulu buulinga emperekeze bwe bubatudde emabega nyimbayo binabi tebibaamu amagezi ne mbateerawo kiri ekigaana okussa okube ku nnyoko eriiso nga yenna azitoye yeevuma kikyo bawo wamuleese mbisulo abalabi abayaayeeyaaye ne batikka obukule gwayimba n'omanya nga wookoze nnyo amagero mulabe nnyo abalabi kuba kye wazze okulaba si kyekyo ky'ofunye ng'ate watodde lupiiya kyenvudde nvaayo alumirirwe nnyo abalabi twekembe tulabe wagye tunajja eddagala abayimbi n'abazannyi muddemukko amagezi akaddiyo omutwe tuula mpaawo alinenya yiiya benyuma alabira ku bannaabagezi abayimba n'amala nga tewaliiwo akolima kati ekintu ekyo naye kati abantu babikooye ebyokubayita ate n'obavuma ate n'obawemulawemula abantu bajja ne famire zaabwe bajja n'abantu ab'obuvunaanyizibwa era ebyo ebivvulu bijja kusigala bigenda mu bayaaye bannaabwe Amani Basudde Fans Group yatandikawo ekintu omwaka oguwedde ogwa 2024 tukiyita envuumuulo ya Amani Basudde era ssebo n'omwaka guno era kyazzeemu era ssebo ntuusa omukisa guno okutegeeza nti nze omu ku bali ku fayinaali ey'envuumuulo eyo ebeera etya teyina njawulo nawo nga olaba entanda ya Buganda oba eya Simba bagita engule ya Simba babuuza ebibuuzo babuuza mu byemizannyo babuuza ku nsi yo eggwanga lyo n'ebikwata ku kadongo kamu n'ebikwata naddala ku Amani Basudde era ssebo ndi ku fayino ndiko n'omukyala omukyala oyo weewuunye nno mukyala mu Tanzania naye amanyi Oluganda yakuguka Oluganda okukamala bamuyita Namirembe Tanga Mariam aba takyali mu Tanzania yafuuka waffe waawa kati era ssebo bwe tuli ku fayinaali eyo era tugenda kubbinkana wali nga kamera nga buza nze tutunudde mu live ani baani abagundi abasoyisoyi tulinako omukyala era nga ye muteesiteesi w'ekintu ekyo era gwe tuyita chairman w'envuumuulo omukyala Nalubega Irene oteeka okuba omumanyi kyala ali awo musanyufu nnyo tayagala nnyo ono yalinga emasajja oyo yennyini omutegeezi kati agenda kuvaayo eri ekakumiro tuli naye buli kiwabeera pulogulaamu ya Amani Basudde abeerawo nnyo mugambe muzungu akubanja ajja kukulaba omukyala Nalubega ajja kukulaba kati tulinako n'omwami omulala bamuyita Sendiwala Settaala Nyamantono namba 3 abo nno be bakulira okutusoya ebibuuzo tulinako sekuritale w'envuumuulo omukyala Nakafero Jeni naye nja mukulaga ng'ozze Bubondo tulinako Taimukipa yakwata budde bamuyita Musisi Musa simumanyi naye ojja mulaba ku olwo tulinako abavujjirizi bambi abavujjiridde envuumuulo yaffe eno bangi bali ku mukutu okwo kugeza omukyala Dokasi Asiimwe tulinako era Musisi Musa nze mwennyini tulinako n'abantu abalala abali mu nteekateeka eno tulinako director waffe yennyini
omwami Sserunjogi Franka tulinako abantu bangi bambi abatutaddemu ssente bakuba bamenya bamalayo. Makumbi wange aliwa naye mwali nnyo Kiwanuka Jafari mukoddomi wo talina makulu. Tulinako mukoddomi wange talina makulu. Agayina talina makulu. Mwanyoko amulabirira bulungi. Nze nno mwana. Era ne leero mbaddeko naye era n'akutumira nga mukoddomi wange. Saagala. Kati nno kyekyo munnaye tulinako emikolo egy'enjawulo. Yes. Ku Lwokubiri bwe tusimbula ng'era bwe nategeezaako tugenda kuyitira Kyabbogo. Yes. Mukadde Livingstone Kasozi tuveeyo tugende Ebibondo, pulogulaamu y'Ebibondo etambule. Yes. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Okay, nate muntu wange nyongera okukwebaza ekyo kyonna gy'otuusaako engalo nti gyebale gigenda gitya. Oliyo otya weebale okubanga ongoberera. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Nate n'olunaku olwaleero nga ennaku endala era mpise ne muganda wange. Simanyi oba wondaba ojja kukkiriza nti muganda wange, naye nze kyemanyi nti mu butonde tuli ba Luganda kubanga ffenna ekikula kye kimu ate bagamba mbu jjajjaffe yali omu. Naye kati bajja batye batandika okwawukana ti ate ffe tweddira kino ate bali b'Ejjindi bano b'Ejjindi. Why? Abantu abo abatuleetera okwawukana awo batutabulira ddala naye ogenda okwegendereza nga buli omu alina bw'ayita munne era tutambulira mu gundi eyo. Ffenna tuli ba Luganda. Tusigala tuli ba Luganda. Ebitwawula bibeera bintu bitono nnyo. So bwana mugenyi wange nsaba obuuzeeko ku abatulaba. Banaye mwenna abatulaba n'abatuwuliriza abagoberera muganda wange ono Muzungu David tubaniriza neera olwaleero nga tuzze okwongera okumanya nsereko yaani pozi okubeeyanjulira nze nsereko nga nva mu Hamani Fans Group
eya mukadde waffe Amani Basudde Yes, sir. tugezaako okusigala nga tukuuma legacy ye n'ebyo bye yakolera ensi eno. Yes, sir. Sebo nsanyusa okukola muganda we. Amin. Neesiime nnyo okuddamu okunkyaza. Kama Katonda nakyankuumi. Amiina era tusaba ayongerere ddala okukuuma. Nsuubira nkyatwaliriza. Amiina. Kubanga sisuubira nti kuba omulimu gw'otukolera gwa ttendo. Tulina ogezaako kulaba nga ebintu bino tuzuukusa. Yes, era nze nandirowoozezza nti ffenna abakola emirimu gino egy'enjawulo tufube nnyo tuddeyo ku ground tugezeeko okubanga abantu tubadiikingira oba tulima oba tusimula okuviira ddala eri wansi okubeera nga tugira. So nteekateeka ki obudde buno eri mu Kabuladda? Sebo enteekateeka essaawa zino eriwo yakugenda kulamaga Bubondo. Yes, sir. Era olwokubiri luno olwa wiiki ejja etandika. Yes, sir. Sebo tugenda kusula mu luggya ewa mukadde waffe Amani Basudde. Yes, sir. Endongo ng'ekaaba abazannyi emizannyo bazannye abayimbi bayimbe ate enkeera tufune ekitambiro kya mmisa. Yes, sir. Yes, sir. Kyetaagisa ki omuntu eyandyetaaze okubeera nga agenda e Bubondo? Kakati So omuntu yaletaze okuba nga agenda e Bubondo essaawa zino osobola okulinnya takisi ekuggyiramu wali olinnya Sembabule Bukoma Nsimbi ekuggyiramu wali Butenga awo ofunawo kaboda ka 12 okutuuka ali e Bubondo. Kati ayise Masaka n'ayise ne Butenga aliwa ayanguyirwa? Seba ayise Masaka ayanguyirwa okusinga okutemerako wano Empigi. Kati lwaki tomulagiridde Masaka nti nze mpulidde Butenga? Sebo lwakuba eriti baalitema sajja lyeyayimbako wali eriti eddene natuukawo ekyabakuzaawo nga njagale munnaye nembuuzabuuzaako awo abantu nti eriti Basudde lyeyayimbako lyeririwa mune baalitemawo. Anti ffe Uganda ekimu ku bintu ebisinga okubeera ebikulu nga bizibu kwe kukuuma ebijjukizo. Kyokka ate nga nzijukira mu luyimba olumu olwabye twalaba e Bulaaya yatukubiriza nnyo ebyobuwangwa twongere okubiddaabiriza tubyagale n'obyagala tubiyooyoote kuba abaabitukyayisa bo bakuumi bye balina. Sooka mpemu bye twalaba e Bulaaya. Tisimanyi Fred ojjukira bye twayogera nga tuli e Bulaaya olulala twalina mu hoteeri emu Metropomene kimanyo kyajjukira n'agamba ekitututeka e Bulaaya ndongo netusiima nnyo omulimu omulungi endongo teseganya nti oludde Uganda lugambo tetwekweka tulako Buganda amazima bannange ekiri e Bulaaya simanyi tyoba buli kyakibe Uganda olulala kale nno bwe kiriba kyakubaawo ŋŋamba abaliwo tulibeera yiri magombe wadde twalaba ebizimbe bingi ebyaka n'enguudo omwasanjala ezitengennye ennyo n'emisiri gy'emmere gigudde akaleka nga girimidda ku ttaka ekkalajja ekkasima ne tubyewuunya olw'obupya ku maaso osanga naye ekintu ekyanyama byonna ebyakendo abantu bali bamanyi bulungi okukuuma ndowooza kye bava baba abagagga bavundu twasalawo tudde mu Uganda kandukomya bajjajja mujje mpola tuli mu kukola bajjajja twasalawo tudde tukigamba abantu ensi za Bulaaya zikuze lwa nsonga abantu bali bajja nakuweesa omuntu kubanga bategeka ebibawa pulaani okubuka bannange wano kye twaba ki aidda bw'oyita e Bulaaya obunga kale si lwakuba nti nno bagagga nnyo wabula bamanyi bulungi okukuuma. Nze olunaku lw'eggulo nabadde ku kyalo Buyonga ebeera Mwera Wakiso district we waziikibwa omuzira Mukajanga Kibuuka Paulo oyo yeyatemula abaali abajeemu ba Ssekabaka ba Samulakele Daniel Mwanga owokubiri naye ng'ekyamazima otuuka n'olaba nti ffe wano Basudde bye yayimba ekyamazima tebiriiwo nti weebiri
naye n'omuntu okugamba nti enkuyanja n'enkuyanja y'abantu yabadde Namugongo era twabadde nga tukomawo emmotoka buli kika ky'emmotoka nga kikola kizaayo abantu mu bitundu by'e Hoima n'ewalala mu Bunyoro abavudde mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo yes okubeera nga bagenda e Namugongo naye terina asobola kugamba nti tusooke tutuukeko wano ew'omusajja omuzira kubanga one yali aweereza mwanga omugenzi Mukajjanga doza aba yagira yazaalibwa 1820 obudde buno gy'emyaka 25 bukyanga atonya ku nsi kati okufa kwe yafa we twakolera Buganda Agreement 1900 oba 1900 Buganda Agreement we yawandiikibwa oba endagaano eyo yakolerwa kati gibeera emyaka 125 bukyanga akola bukyanga afa naye nga otuuka n'onoonya n'abantu abasobola okugamba kubanga twatuuseewo erya Saafu Mukajjanga ye muzzukulu wa Mukajjanga kyekizzukulu ekyokuna ekya Mukajjanga era kati abagenda e Namugongo abalaba eri ku kiggwa ky'Abakristaayo Mukajjanga gwe balaba gwe baasiiga oba gwe baabumba baamubumbamu ono erya Saafu muzzukulu naye yagambye olunaku olwali lumu abasoose okujja wano ebbanga lyonna okuva jjajjawere yasaanawo nze olunaku lw'abajulizi nze saagenze Namugongo wagenze Mwera nagenze Mwera eri omuzira eyakola omulimu ateetiiririra n'aweereza obwakabaka naye munnaaye n'otunuulira the Uganda Gazette n'otunuulira Buganda Kingdom Church of Uganda Kereziya ne gundi ne Tourism Board UNESCO ng'ekyamazima tebyefiiridde eyo kubeera naye nga Church of Uganda nsonga nkulu singa nkakasa nti Mukajjanga singa yali Mukristaayo yali Mukatuliki oba oli ekifo ekyo bandibadde bakikola kubanga Abakatuliki bo olaba nga baafaayo nnyo okunoonyereza abantu baabwe n'ebyabwe era ebifo ebyenjawulo nakiyanja ono yakakolebwa naye nga twali tugendanga wano e Namugongo ku kiggwa ky'Abakatuliki so bwe tutyo bantu bange tubadde tuli ku luyimba lwa Herman Ssemakula Basudde olwa bye twalaba e Bulaaya kati muli mu nteekateeka ey'okubeera nga mugenda okubeera nga tujjukira Ssaalongo Herman Ssemakula aweza bbanga ki ina kuba giwera emyaka 28 kuva lwe yatuva ku maaso era kitukoze bulungi nti kumpi kiri mu nnaku mwe yaviira mu bulamu bw'ensi eno kuba okusaba kwe okumusabira ku lwokusatu lwennyini era ndowooza lwe lunaku lwe yava mu nsi ez'ekiro kati bali bagenda omulaba nga lubuukedde ndowooza olwokuna so kati nteekateeka ki omuntu singa aba ali eyo nga yandyetaaze okubeera nga atambula ne ttiimu sebo essaawa zino tuyina meeya Basamulekkere Jovan Kalema meeya w'e Katabi Ntebe eyo agidde ku kaadi ekulemberwa nange pulezidenti wange Kyagulanyi Robert Sentamu kadi ya Nuupu kati abantu betuwangala nabo mu gurupu yaffe ey'Amani Basudde yessebo yaluteerawo entambula naye kyamukisa mubi nti oba kyamukisa mulungi nti entambula eyo ekyamazima yajjudde kati omuntu yenna asobola ayagala okutwegattako okutambula naffe kituufu alina kukwata mu nsawo naye bino ebisigadde kulya kukola ki tujja kumulabirira kati meeya temuyinza amugamba n'afunirayo entambula kale weba eri yajjudde nze andeetere akange ngende nnyole sebo eno puroguramu meeya ajja kugiraba mugambe meeya n'omukwano gwange by the way ndowooza abantu ab'e Katabi nsisinkanye ba politicians abantu abaagala ensi yaabwe naye musanyufu ayagala nnyo ekintu kyakola ate wotuuka akadongo kamu kisukka
era ayina n'akayimba ke kasinga ako era ndo ayinza okuttirako omuntu era mbadde neesunza okamuyimbira mu live bange linda okubaaka tugenda lumu eyo emate okuyimba natwalayo Salongo Emmanuel Sekidde Kigwagwa Kayovu nentwalayo David Mukwaya Tugunda ly'abakyala ndoza tugenda kubeera naye eyo nentwalayo Sande Kirikuruzi Senga Nabulya na balala betwali Kizito Zaavuka yajja ne mukodomi wange Gasuza naye naatuuka kati ono manager Mawanda atera okuyimba oluyimba lwa Kayindo ekyagwa mu loogi era baamukazaako lya Kayindo kati atuuka nanyini luyimba waali nono waali kati ko ekigwagwa kwe kumubuuza kati leero abantu ogenda balimbira kuki anti nanyini luyimba waali kati kyekyo ekino ekya meeya nti akwata ku luyimba olwo bayinza okubeera nga batamuvaawo bubi nnyo. Anyway, Mayor, thank you so much. Sajja waddala atubeereramu nnyo bambi. Tabeereddewo basudde n'enkoko njeru abeerawo nnyo. Era naliwo bulungi nnyo. Musingi munene ateekamu kinene nnyo okulaba nga events ezo zigenda mu maaso naye Mayor tekikomaawo wokka naffe ng'abantu abagezaako okupushinga ebintu bino tulina bye twetaaga nga abantu okutukwatisaako. Omanyi abantu abasinga bwe balaba nga tukola ebintu bino ndowooza they think we are in a fine state naye just buweereza bwerekereza ne tusacrificinga ku katono ke tulina okubeera nga tusobola okutuusa ekyo. So motoka obudde buno Mayor gye yabawadde yajjudde kati gwe eyeetaaga okugenda e Buddu olina kubeera ng'oteeka muzizo. Ebuddu mugenda mmalayo bbanga ki? Sebo tugenda ku Lwokubiri ku makya. Sebo tuvaayo ku Lwokusatu ng'okusaba kuwedde. Sebo events kusaba ekiro nga 10 waliwo endongo tuyinawo omukolo omulala. Omukolo ki? Amani basudde Fans Group yatandikawo ekintu omwaka oguwedde ogwa 2024 tukiyita envuumulo ya Hamani basudde. Era sebo n'omwaka guno era kyazzeemu era sebo ntuusa omukisa guno okutegeeza nti nze omu ku bali ku fayinaali ey'envuumulo eyo ebeera etya teyina njawulo nawo nga olaba entanda ya Buganda oba eyasimba bagita engule ya Simba babuuza ebibuuzo babuuza mu byemizannyo babuuza ku nsi yo eggwanga lyo n'ebikwata ku kadongo kamu n'ebikwata naddala ku Amani basudde. Era sebo ndi ku fayino ndiko n'omukyala omukyala oyo weewuunye nno mukyala mu Tanzania naye amanyi Oluganda yakuguka Oluganda okukamala bamuyita Namirembe Tanga Mariam aba takyali mu Tanzania yafuuka waffe waawe kati era sebo bwe tuli ku fayinaali eyo era tugenda kubbinkana wali nga kamera nga buza nze tutunudde mu live bani abagundi abasoyisoyi tulinako omukyala era nga yimutesitesi w'ekintu ekyo era gwe tuyita chairman w'envuumuulo omukyala Nalubega Irene. Mukyala Nalubega Irene oteeka okuba omumanyi kyala ali awo musanyufu nnyo tayagala nnyo ono yalinga emasajja oyo yennyini omutegeeza kati agenda kuvaayo eri ekakumiro tuli naye buli kiwabeera pulogulamu y'Amani basudde abeerawo nnyo mugambe muzungu akubanja ajja kukulaba omukyala Nalubega ajja kukulaba kati tulinako n'omwami omulala bamuyita Sendiwala Settaala Nyamantono namba 3 abo nno be bakulira okutusoya ebibuuzo. Tulinako sekuritale w'envuumuulo omukyala Nakafero Jeni nayinja mukulaga ng'ozze Bubondo. Tulinako Tayimukipa yakwata budde bamuyita Musisi Musa simumanyi naye ojja mulaba ku olwo.
tuyinako abavujjirizi bambi abavujjiridde envumulo yaffe eno bangi bali ku mukutu okwo kugeza omukyala Dokasi Asiimwe, tuyinako era Musisimusa, nze mwennyini tuyinako n'abantu abalala abali mu nteekateeka eno tuyinako director waffe yennyini omwami Sserunjogi Franka, tuyinako abantu bangi bambi abatutaddemu ssente bakuba obbamenya obbamalayo. Makumbi wange aliwa naye mwali nnyo Kiwanuka Jafari mukoddomi wo talina makulu. Tulinako mukoddomi wange talina makulu agayina talina makulu. Mwanyoko amulabirira bulungi nze nno era ne leero mbaddeko naye era n'akutumira nga mukoddomi wange saagala kati nno kyekyo munnaye tulinako emikolo egy'enjawulo. Ku lwokubiri bwe tusimbula ng'era bwe nategeezaako tugenda kuyitira Kyabbogo mukadde Livingstone Kasozi tuveeyo tugende ebibondo pulogulaamu y'ebibondo etambule. Kale bantu bange mbeebaza okuba nga mukyatugoberera. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst ndine Nseleko Abuddu Kabuladda professional singers Hama team Hamani basudde mwe abaagala Hamani basudde enteekateeka weeri nga olwokubiri nga 10 next week waliwo enteekateeka ey'okulamaga ewa Hamani Ssemakula basudde nga mugenda kusulayo eriyo endongo ebikokyo n'ebintu ebirala okumanyagana nako weekuli n'okutegeera omuzira wammwe we yali ava. Kale tubasaba nti mwerekereze banayi. Okwerekereza kino ekitono ennyo kintu kikulu nnyo ate tulina okwekuumira mu kumanya. Abantu abasinga munnayi bo bamativu naye bali ate ng'okumanya tekukoma. Oli omusanga nga tayagala kuvaana ate atuuke wali. Anyway, kati mwami Nseleko waliwo ajja okutuuka nga yeetaaga obuyambi obukirako kumugamba nti ogenda ku nnaku z'omwezi wezityo, omuntu oyo asobola batuukirira atya? Mulina contacts? Yes. Personally gabeeyo nze mwennyini eri 0752 85 69 62. Kati Baseruganda agenda giddamu naye mukyala Susan Sozi oyo no muwala wange era nti newosabusabu naye ng'osiza mu Hamani yaba amatidde. Kati tulina mwami Sembuya Patrick mwami oyo bali Zaire ali bweru naye y'omu ku baagizi ba Hamani Ssemakula basudde era yaŋŋamba by all means alina okubeerawo. Ndina mukwano gwange Kakande Alamanzani era oyo ndowooza nze amutuusaako ey'ebubondo eyo omulundi ogwasookera ddala n'oyo omwami Jafari yali talina kakwate ndowooza ne famire era nze yamukwasaganya ne Franka. Omanyi nze ndina enkola yange nze simanyi kuwalana nkulekera omukisa gwe n'okola by'oyagala. Kirungi si kirungi kwekuumira mu mpalana buli kaseera. Abamu ze zibabeezezaawo naye ate teziyamba. So then waliwo omwami naye ali US eyo mwagizi nnyo wa Hamani era naye ngenda kumunoonyako ndabe wakiri yandiweerezaayo family member omu. Waliwo mukadde wange Muzeeyi Magala era ye yantegeeza nti agenda kubeerawo n'ekidomoole bagenda nabo nga 10. Muzeeyi Magala n'ekidomoole bagenda nga 10 era yansaba n'aŋŋamba Muzungu njagala tubeereyo. Kati mukoddomi wange Kabyanzo naye ngezaako okumwogereza simanyi kyali simugenyi Sumaati oba anaabeerawo n'abalala tulabe naye ekintu kino olowooza tetwandikozeeyo kintu ekigazi okusingako kino okujjukiranga bano ababiri. Olowooza obuzibu busigaliddewa okubeera nga abantu abalala abaali mu kisaawe kino tebajjukirwa? Ssebo saagala nnyo kwogera ku famire z'abantu njagala nnyo ne njogera ku yange
naye nze kyendabamu obuzibu anti kati toli muzoogerako naye tutunuulire ekintu ekiri broader kubanga balina baganda baabwe bayitirivu be bakola nabo mu industry kati nze kino sikitadde tugenda gata family n'abatukulembera mu kisaawe kya entertainment bo tebakiraba nti kiina amakulu kubanga leero okikoze kubana nti baagenda naye ate nga gwoze abamu n'okujja beegomba ate bali abakola ki abaagenda gwe tokiraba ng'oyinza n'okwesanga nti ate ye oba talina nakyataddewo kiyinza kumujjukirirwako musically olowooza tekyandibadde kirungi okuteekateekangayoko ekintu wakiri n'ekibeera kya mwaka kakati ku nsonga eyo nja kusaba abakulu abatwala ekisaawe ekya entertainment nti kuba ekyamazima ebintu bino ebyokujjukira naddala mu mwaka abantu abajjukirwa mu ndowooza ekyamazima bali babiri Kafeero n'Abasudde naye abantu abo ekyamazima onoonya abantu bano oba ababakozesaako amatabi amalala nga tobalaba era ebintu ebyo biterwa kukola bantu sekinnoomu. For example omukolo ogubeera ewaama ne Basudde waliyo omwami simulabangako simumiitingangako omwami Yasiini Kiyaga musajja oyo akola omulimu gw'amaanyi ye nga yese kinnoomu era buli stage lw'epaakinga bweti mu lugye w'Abasudde yaba kiwomyemu omutwe. Omwaka oguwedde omwami Tone Sempijja oyo yali e Bubondo era nzijukira nali naakamala okuyimba nampita nga tuli ne Nakato oyo ne maama Nakitto n'agamba yali agambye omwaka guno gwe tulimu guno ekivulu agenda kukitegeka oba yali atugambye Serena naye ndowooza naye yayogera ekintu kimu nti ebikono byasukka ate naddala balaba bano abayimbi abakadongo kamu oba abayimbi abayimba ennyimba ezenkadde babalabira ddala nga Gasiya naye ennaku zino abayimbi abakadde basituse oli agenda n'akuba Serena n'agivuunika bw'ati bano abeeyita abavuuka n'agenda simanya agenze Lugogo Smart Freedom City nekimutuulamu abantu babuuse balabuse bavudde mu bino ebintu by'okubamanyiira nojja otudde ne famire yo nga Basudde bwe yayimba mu luyimba lwe tulabye nnyo abalabe tudde n'abaana bo maama wo luli naakubawo ogugambo yagamba mu luyimba lwe tulabye nnyo abalabe nti tinayimba nkimanyi nti naazaala omulalu zigwa kwa musana ne muzikwata enkanga nennyini mufu manyi yakwata awaduvu bannyamba buyambi bo ne bakwata ensanso kyevudde nvaayo nga n'agabadde amasanyu gembadde munda z'ensabye gabeewo olulala kabira ku mmwe be tuyita ng'abalabi oba abawuliriza obye tuyiiya amagero naye munaatera oba n'obutajja kulaba oba ojje ng'omu ng'ekikuleesa okuseka oba nkiyite nti atuyitiriza obuwemu so mmwe abawuliriza mubeera muzze mbinyuma ne mukyala we kan'omuleeta atulabe ne nnyoko omuleeta wamu n'abazzukulu nga nti bawulira baaso ayimba abakazi kyova ozipakasanga watuwulidde awantu bannange erabayo we mumemanga abagole nnyoko atudde wala nti wamuleese mbinyuma buno obuwala bwoko n'akalenzi akakulu buulinga emperekeze bwe bubatudde emabega nnyimbayo binabi tebibaamu amagezi ne mbateerawo kiro ekigaana okussa okube ku nnyoka eriiso nga yenna azitoye yevuma kikyo bawo wamuleese mbisulo abalabi abayayeyaye ne batikka obukule gwayimba n'omanya nga wookoze nnyo amagero mulabe nnyo abalabi kuba kyewazze okulaba si kyekyo ky'ofunye ng'ate watodde lupiiya kyenvudde nvaayo alumirirwe nnyo abalabi twekembe tulabe wagye tunajja eddagala abayimbi n'abazannyi muddemukka amagezi akaddiyo omutwe tuula mpaawo alinenya yiya benyuma alabira ku bannaabagezi abayimba n'amala nga tewaliwo akolima kati ekintu ekyo naye kati abantu babikooye by'okubayita ate n'obavuma ate n'obawemula abantu bajja ne famire zaabwe bajja n'abantu ab'obuvunaanyizibwa era ebyo ebivulu bijja kusigala bigenda mu bayaaye bannaabwe
anyway yeye ensi naye nze nsaba baganda baffe abagezaako okutugoberera mubeere ba buvunaanyizibwa tugobereze buvunaanyizibwa. Abantu abasinga nno munnaayo ennyimba ezo baziwulira naye olowooza ebintu ebyo babiteeka mu bwongo tebabiteeka mu bwongo. Nze olunaku olwaleero waliwo ndowooza mukyala bamuyita Nanyonjo abeera Wanyonyi Nanyonjo Jane ali ku 0769 7495558 yajja juzi ku WhatsApp yange era nze ensonga lwaki ngamba nnyo abantu nti bw'ojja ku WhatsApp yange jangu na buvunaanyizibwa jangu n'ekyo ekikuleese. Ntera okulanga nti ayagala oluyimba lwa Kadongo Kamu nsanga ku gundi era ne ku zi live programu zange owulidde nga ntera okwogera nti oluyimba nduterako 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp nduterako 5 ku WhatsApp nduterako 1000 ntandikira ku za 5 then gwe yeetaaga bivulu biki era osobola okujja n'okola ki n'obifuna. Kati yo omuntu talinda kuwuliriza price najjanga amanyi waliwo najja n'akugamba oba ssebo oba nnyabo oli najja n'akugamba n'okugamba njogerako naye nga tamanyi kiki kyazzeeko. Why did you save my number? Kubanga ku WhatsApp omuntu okujja mu inbox yo asooka kusavinga namba naye n'atwala obudde n'akopinga enamba n'agiteeka mu ssimu yo ajja akubuuza oba oli ssebo oba nnyabo. Then ono Nanyonjo alina oluyimba lwa Kafeero yali yanoonya yampeereza ka vidiyo baana Muyomba comedy bakazannya emugamba ndulina konze sente meka konze teekako 5 era ndowooza abanguzeeko music ekyo bakimanyi nkugamba teekako 10,000 obeera ng'obanjayo endala lwofunye lwongamba okutuusa lweruggwayo ndowooza abangoberette ekyo bakimanyi era abasinga abakoze kyenjagala bakoze eki bafunye. Alina ekigambo kyakozesezza tukireke ebigambo ebinene ebibuze nnyo abakulu bikankanya emimwa naye nga naye oyinza okwesanga alina amuyita maama era alina ne bayita maama bataata so nga social media eno giraba wadde nakusanga ku Big Bang oyimba ne tutandikirawo naye nze majority ey'abantu abangoberera bali ku social media n'abasinga nga sibamanyi sibalabangako wekuba kutegeera abangoberera ku social media siwezaako 1%. Kubanga Facebook ndina 20,000 TikTok 8,000 YouTube ndinako 1,600 be bantu abakola ki sikulimba nti nswana n'okuweza 1% ey'abantu abangoberera ze business abasinga era nawe otera okubeerawo bwolumu n'owulira oli ng'agamba njagala kino ne kino so bebo abantu ab'ekikula ekyo Mukama abasaasire. Anyway kyokka yesala gye tulina obbasindikira. So Seruganda nsaba tukubirire program abantu ddamu obawe ennamba ayagala okwegatako naye nga tonabawa nnamba njagala obbagamba nti program eteekebwamu ssente aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade. Sunset Arcade eri ku Rison okulwokutanoidi okulwokutanoidi mama w'abaana wamufunidde ekyambalo ndowooza mpitire enkya. Kati olaba nti wokola ekintu ekyo ajja n'omutima ogwagala n'okusinga ate n'akola ki n'anteekamu ekirala ekisinga gwe mama w'abaana kale mama w'abaana ayinza okuba nga ye yeefuddeko n'afuna akaki akake oli osobola okugira ki n'okulaba otyo abantu abo kusanyusa mitima gyabwe nga bakyuka emmeeme. Then tulina Amas Closet and More abo bali ku Block D ku Ham Shopping Grounds. Olaba ndowooza Jesco Beauty Center Jesco Beauty Center wekoma otandika Block D era woyambuka amadaala Amas ogenda kuba ogisanga. Tulina Be Safe Be Easy Hotel and Bar abo bali Nsaku mutwale yo mufune ekiro ebyo ngena tujja nakumalayo wiiki ndowooza mugenda n'owumuza ku birowoozo mugenda okutuuka n'ewaka ng'obulamu bukyuse mba mulina ebibanyiiziza nga mwabirese bino ebyali byagaana eno ewaka oyinza okwesanga nga munnaye
bakuwa malala nti munnange ate yandiguza akamugula bubiri buli kimu kigula bubiri kale bwe tutyo tulina Kikaya College and Vocational School, Twinex International, St. Mike Education Center ne Plan B abeetaaga okwata ennyimba zaabwe. So nsaba osiibule ate tulabe omulundi omulala engeri gye tunaakikolamu. Nga nsiibula Yes, sir. nyongera okubajjukiza era n'okubakoowoola nti ku Lwokubiri olwa wiiki ejja mujje kuba kulya kuba kunywa kuba kudigida mu luggya olwa Ssaalongo Amani Basudde eBubonde ewaka. Endongo ebaawo, ebyokulya bibaawo, ebyokunywa bibaawo, masanyu wadde kuba kumujjukira nti yatuvaako naye ate muneetuba kumuselebrating celebrating the life of Ssaalongo Amani Tuvola baffe tetuba mu maziga. Yes, sir. Wadde era waliwo ga senga abaddewo nogane kale katujjukire ebyo bye yakola ebirungi n'abirekera eggwanga lino. Ssebo beesunga engaani Ssebo ku olwo ng'era bw'obamenye beesunga okulaba ku Muzeeyi Magale, beesunga okulaba ku Kidomoli Bizonto si Saaluje Giani Zontani Saabazonto. Kyemmanyi tatera kutambula ekera manyine Maliseeri Giant Zonto ajja kubeera naye. Beesunga ku luno abayimbi bwe bagenda kubeera. Waliwo ate mukyala wange Kaddulubaale naye gyali Namyalo oyo nno Nakato yamumpa famire eyo ndinamu abakyala babiri. Nakato yampa Dimiti Namyalo Kaddulubaale kati ye n'agamba kati nze nja oli yajja osookangayo olwo nze nkole ki so nowe wange Nakato naye bamusuubire kati ku olwo beesunga ebintu ebyo bambi. Famire z'abaana z'abasajja bano zonna zijja kubeerayo saidi ya Kafeero ey'Akasozi Diana tubeera nabo eya Mukadde Embalire muwala oyo tubeera naye famire zonna zijja kukwatagana. Bajja kusula nga bayimba tusula tulya tusula tudigida paka kumakya. Ssebo Okay, kale bantu bange enteekateeka mugiwulidde eva mu Kabulada Professional Singers Team Hamani Basudde Foundation bakutegeeza nti nga 10 omwezi guno ye next Tuesday mugenda kubanga mwolekera eBubondo nga 11 lulibeera lwakusatu lwe lunaku Hamani lwennyini lwe yafa. Kyenjawulo nti mugenda kusaba misana ate ku luli yakola ki ye yafa kiro. Kati gwe eyeetaaga nze ndowooza ekyokubabbirako nti activities ezisinga ezigatta za kiro bwanaake agenda okugendayo nga 11 ogenda kubeera mu kitambiro kya miso nakulya mpozi kya misana naye ng'ebisigadde byonna amasanyu gonna gabeerawo nga 10 ekiro. So okay, kale muntu wange nga twolekera okubeera nga tuva wano nsaba Sseruganda olinayo ku bantu nsabo si otumireko ku bantu bo babbi neyanziza nnyo oyo musembyayo Kabaka Kodyo. Bannange ntumira ku mikwano gyange mwenna Andulu Omala Kiwanuka Jafaali Serunjo Gifulanka Kimote tumira Amani Basudde Fans Group yonna nga sisosodde mu ngeri ey'enjawulo yakutumirako maama wange omukyala Nabisere Saala awangalira kapeekaawo. Singa nno togasseeko lya Saala mbadde ngenda kubuuza nti eyayimba akamasu kankute nekyo ekisebwa wamugonza mukyala Nabisere gwe mbuuze. Ntumirako bannyinaze Nalwoga Nakasinde tumirako famire yange abaana bange bonna gye bali bali ku ssomero webali munange kwerekereza anti gondi juzi era nze njagala nnyo nkubiriza abantu awo nti bannaaye neetaaga amaanyi okuva gye bali sobola okuweerera obwana bwange nabo busomi kubanga ffe tukola
mirimu egy'enjawulo. Kati nze mirimu nze nga nze ndi musuubuzi wa watermelon mu katale Nakasero. Kwengatta bino byetubeeramu ne mama Nakitto. Watermelon mpozi mu Luganda kyeki? Terina tubalina bagiyita mu Luganda. Nedda onimbye. Ate ogenda giyita. Bagiyita n'amazzi. Kati kwengatta bino ebyaffe ebyokuyimbamu nenyimba ne mukadde Nakitto ne Nakato era tusaba mutuwa emirimu. Oba olina bbaala, olina kwanjula, olina ki, mukolo gwonna tujja kujja tusanyusa abantu bo. Kuba ennyimba zonna tuzirina. Ntumirako mikwano gye ndoza nagitumidde mu ngeri ey'enjawulo. Ntumirako omuntu wange Babbi, muyitira Babbi. Nange Babbi wange nkutumidde. How are you my Babbi? Sebo bwe batyo bwe ntyo. Empozi yakuyita Bobby. Nange bampita Bobby. Nze kati nze mukajjanga. Kakati nga mbasiibula kansembyeyo kano. Wanyembeka ebuddo ngeri gye tugenda e Bubondo. Abanywanyi mujje nze mbekekekajira. Mbadde njagala kano akawasamulekkere. Basamu atajja kusanyuka nnyo nga akalabye. Okay, Meya Katabi Town Council gamba otya mukwano gwange naye nga bwe njogedde ekyo era enkya ngenda mutuukirira. Amiina. Oba neesuule mu jjulumenti nze sitambulira mu ya lukalu. Naye nyina ajja muyinza n'okugajja tugende ffenna mutwebe akuvuge. So Nina musibuza n'akayimba buddu owedda kitundu ekisembayo. Tikati abadde atolotoomono bireka nze buddu yannuma byange nvaako. Olaba abadongo bannange bonna abaliyo nabakunga lwakuba teriyo wabbampitira. Netokolamu abene buddu ab'endongo nze nnina ewange kabula dda yampa eggaati. Naye okuziika kwa buddu ebyo nteeka eri mala okulwanira ettaka lyange ng'omuntu. Ndowooza kati ekyobuyigirize si nsonga. Abaasoma nsaba mbalage nti era nsobola okusoma kuyamba luzungu oba okubala. Naye ebisigadde ozaalwa nabyo ng'omuntu. Kati ffe abaasoma jjita katukunga abantu tubabuulire ku kya buddu nti anaagogolwa. Temubala tabannange luno ddo luyinja oddo eyambula mu mbulago okwekamba nnyo. Buddu ajja kuyakayakana ng'amyamyasa mulyoke musekere mbibatu nti owaanyirira. Basudde mu mpita enkomere wadde emizira ndyoke mbagambe n'ekiri balemu okwebigika. Eggomboola mu ensibuka yeri butenga omuluuka gwekawoko ate ekyalo. Bubondo ettaka lya Ssemuyindi jjajjange kitange yeri yakatende kizza omugave muli babinkukkuluma. Sebo ndowooza kyekyo. Neyanza nnyo neyanzeege. Nebaza abantu abakututeekamu ssente. Puroguramu eyo nesobola okutambula. Aba BEZ, New Subs, Chikaya College, Plan B Records, St. Mike Education Center, Netwinex International. Ne Amaz abo bapya bonna banetubeebaza. Mwongere tuwagira tukyalina olugendo luwanvu olw'okutambula. Baida era n'abalala abali eyo bajje bagire baleme kubeera nga zino gundi abantu b'e Uganda emabega awo TV ya Bukedde zo ate twaliyo nga tusaba emirimu tebaazituwa. Kati tutonzeewo emirimu gyaffe ate abaffe bano betulanga be batuukirira nti munaye akalangoko wandikaleese wano ewaffe. Batuukirira ate bano baffe doli baatulabanga abanafu naye kati ali tufuusa kyova omusajja yayima naga baatusukasuka kulaalira twadda na birimba baatuzaalanga ensobi ate tufuusa ensonga. Kale nno banne abatuteekamu ssente abawagira muganda wange ono muzungu David nze nsiima. Nange nyongero mbasiima. Then na badayihadi bange simanyi oba ndinayo dayihadi yenna ali eyo saba owanike ku mukono kubanga abantu waliwo abanjagadde nga buli wenteeka ebintu bakola ki nze ekyenjawulo nti nagezaako nayagala nsomese busomesa nze simanyi byakwemuwa endinga gye tugenda ate.
yali abisobola yali tayagala mmanya ng'atuula wano bwati n'agikalakata era yabagamba nti bw'aba ayimba tayagala yekyanga kyanga wadde yenyeenya mu ntebe tuula wuliriza byazze okusomesa kwate ekkubo genda kuba bawasasudde kuyimbira so si kuzinira linda tunategeka empaka z'amazina ojje ye Musasangule yabagamba nti amazina g'enzinye gaba tegakunyumidde gumiikiriza ngenda bantu bange mubeere bulungi mweraba. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Kikaya College School, essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya 115. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records